Uganda y'enkya. Uterevu mbaniriza nnyo nate ku mukutu guno gwa Uganda y'enkya olunaku luno olwaleero n'embebaza gyonna gye mutuusizaako engalo okusingira ddala the essential workers b'abakozi ab'enkizo amidst COVID-19 embeera gye tulimu era ne neebaza bonna bafubye okulaba nga mukola eky'ettendo oba omulimu ogw'ettendo n'ekisinga okulaba nti mutaasa obulamu bw'abantu saako n'okubeezaawo abantu abali mu lockdown. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kakati olwaleero tugenda kutunuulira ensonga eriwo. Of course nabagamba nti ensonga ez'essimba ze tweta ne tugoberera ku mukutu guno ezitavvoola, ezitavuma ate era ezitatyoboola ddembe saako n'ekitiibwa ky'abantu. Nyaffe mu Buganda ffenna abasinga mwe tuzaaliddwa era n'olulimi ndowooza oluwulira lwenjogera soogera Lunyankole, Lukiga oba Luswayiri oba Lukyaa njogerera Luganda. So ensonga ez'essimba ezeekuusa ku Buganda tuzireeta ddala ne tuzikuba mu torch ababitegeera ne mugenda maaso ne mubitegeera, abatabitegeera nammwe at least amatu ne mugawawula ne mugenda mu maaso okubeera nga mufunamu ekyokuyiga mu nsonga ez'enjawulo. Kuva bwe twatandikira ddala okuleeta programs bweziti ne mutabani wa Hajj Abdul Nadduli, Sulaiman Jakala Nadduli ng'ate era mubaka alinze okubeera nga alayira oba nga aweereza abantu aba Nakaseke North. Bingi bye tuzze tutunuulira ku ggwanga lyattu Uganda naye okusingira ddala ku ggwanga Buganda era comments mpitirivu obubaka bungi bwe tuzze tufuna. Omulamwa gw'olwaleero twagala tutunuulire ekiriwo kaakati olutalo olw'ebigambo ekyatandika gye olwatandika gye buvuddeko kakati ne lugenda nga luyinda luli ku social media Facebook luli wakati wa mukuumaddamula Owekitiibwa Charles Peter Mayiga saako ne Frank Gashumba. Ono tumumanyidde nnyo mu bintu bye byatugamba simuka Uganda okusisimula abantu. Twaga tutegeere byonna ebiri mu lutalo luno. Ani asinga okukosebwa, ani afunamu ki era kimuyambirawo era kimugasizaawa. Waliwo ekya omutegesi w'ebivvulu Abitex oba Abe Musinguzi yavuddeyo. Waliwo ka video akatandise okuyitingana ku mikutu gya social media akukoola byo bakugenda okulaba kati nga kalaga nti ennaku z'omwezi 25 ye Mande bagenda kubeera nga bakuŋŋaana bonna batambule bagende mu maka ag'omukulu ono Frank Gashumba nga bamunenya oba nga bagamba nti ekikolwa kye yakoze eky'okutyoboola Katikkiro akikomye kuba bo balaba nti ayinza okubeera nga ajja kusukka ate agende akwate ne mu kamwa ka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri. So nga bagamba baagala ku protecting ekyo. Wenyaga tutunire olunaku luno olwaleero byonna Sagene yeetolera ku lutalo wakati w'abakulu abo ababiri. Honorable Sulaiman Jakana nkwaniriza nnyo nate soko namusize kubatula ku Uganda y'enkya tugende mu maaso. Bannabuganda bannange ng'ensonga enkulu etuleese mu maaso gammwe. Olwaleero sinza kulekayo kubategeeza nti ndi musanyufu okukakasa nti waliwo enkola eriwo oluvannyuma lw'okuba nti okuziizibwa kubadde kungi okuyita mu buwandiike, okuyita mu kwetoowaza, obuyita mu buli mbeera okugezaako okutunuulira bannammengo okubategeeza bigambo ki byali badde bigwanidde okubagwa nti bawuliriza mu matu gaabwe. Ekyokubiri ku kyo nti amabaluwa tugawandiise era nga nagange mwegali mu kuwa obujulizi n'okugezaako kutunuulira nti Mmengo weekutte si watuufu oba nfune bulungi nabwekityo olwaleero tuli wano tugezeeko okutunuulira mbeera kiguze njitegeera nti era buzibu ki bwendaba ng'oyo Omuganda ava mu kijje atwala ab'empeewo onfune bulungi nabwekityo nti omwoyo gw'Obwakabaka tegunsomesebwa busomesebwa obwo gututambulira mu butambulizi gulinga gwa Katonda. Oyo anaaba omukkiriza tekyetaaga kusooka kubuuza Katonda ndi mulaba ddi, otegera butegeezi nti wendiwo eyantonda gyali. Yes, nabwekityo nja kubasaba mubeera abawuliriza abalungi mu kwekenneenya mu kusunsulamu gwe kikutteko nga kiri saidi wuwo kkiriza obagaana si buli ludda nti oba lukyamu naye kubaako oludda olusingako ensobi. Nja kubasaba nti bye nnaayogera oba munaatoolamu n'otunuulira ku ekyo n'ogaa nti kituufu oba nedda Katonda abampeera omukisa tuwuliziganye. Very good. Tugende buterevu ku nsonga olutalo oluliwo olw'enyanjudde oba olwayanjulwa. Of course okutandika ddala twali mu press conference zijjukira Owekitiibwa Charles Peter Mayiga yatuyita bannamawulire Mmengo Bulange Mmengo n'abaako ebigambo byayogera naye ng'abantu ababitegeta yali direct anabi yayogera naye ng'effe ababipiiking era ababimanya nti abazze bamulumba ennyo Tamale Mirundi Ssaako ne Frank Gashumba n'abaako ebigambo byayogera mu Bulange Mmengo.
waite ennaku mbalenzi tukyazaali 3 olw'omukaaga Frank Gashumba najja ku mukutu gwe ogwa Facebook n'atandika okwogera ebigambo biyitirivu nnyo essaawa zaabwe yaddala n'ebbiri. Kaakati wenjagala olutalo nno zo olugoberera oba olutalo lw'ebigambo zo olugoberera. First and foremost kiki kyolwogerako byonna ebyogeddwa essaawa eyo? Mpozi nja kusooka okwebaza bannabuganda bannange nti olwaleero obwakabaka bwe tuli mu kukaayanirako n'okubirako empawa mu mwaka gwa 1967 Obote yali amaze okubusattulula. Tuyise mu mbeera nzibu nnyo abaganda baffe ab'eŋŋanda zaffe bannyinaze ne bakitaffe okufiira mu lutalo lwo lwa 1986 okukakasa nti bateekamu ebirowoozo butyo obwakabaka bwe bugenda okudda era nkakasa nti bwe baafulumayo kyatwala emyaka 8 mu 93 obwakabaka ne buddizibwawo. Kale mu nkola ezibadde zitambula buli muntu abadde n'omwoyo n'obulumi ku bwakabaka bwe sinakindi ng'oggyeko eggwanga ng'oggyeko eddiini ng'oggyeko agwawa naye ebirowoozo bizze bitusattulula okusinziira ku musingi ogwaddizibwa mu 93 akabasawe kasinze okuva. Kale buli omu atwala kyatwala ng'akitwala kubanga abamu tuzaaliddwa luvannyuma lwa lutalo ekyokubiri abamu bazaaliddwa luvannyuma lw'okubanga ne kabaka amaze okusizibwa ku Namulondo. Kaakati awo tuzze tutunuulira nga buli omu atwala kubanga empisa ya Buganda ebadde yasuulibwa tetukuziddwa kuva eri nga tujja tutembeetebwa kubanga authority mu bwakabaka bwa Buganda yanafuzibwa mu abo abakulembeze abaatusookawo ng'Obote. Naye kino ekiriwo olwaleero tutambulidde mu buli omu otegeera ki so si kusinziira ku ki ekyali kiteekeddwa okukolebwa. Nabwe ekyo kyobula nti ensobi zizze ennyingi ne tuzirabanga ez'okusaaga so nga ate ensobi ddala buli omu ayogera ng'ayogera zizze. Naye njagala okubategeezako omwoyo gwo gwennyini gwe mulina bwe bulumi buli omu bwasigadde ng'alina naye tubupima tutya ne tubuteeka ku minzaani tukakase nti obulumi obwo tuyina kukozesa amagezi agagamanyikiddwa okuva ku mulembe omuzungu gw'ol1994 n'okutuuka mu 62 bwe twetikkirwa ng'omuganda bamutegerako ekintu eki magezi na buteesa. Olwaleero embojjanya eriwo waliwo obuteesa n'amagezi ekiteetaba okubuuza. Naye omuwandiisi omu yayogera mu mwaka gw'1892 ng'entalo z'amadiini zimaze okuggwa ez'obukristaayo oba okatoliki. Oli n'agamba ebigambo bino owa Press Maria Moon yayogera ebigambo bino n'agamba nti mazima ddala okusinziira ku nteeka liggwanga lino gye liteeseemu n'obwakabaka olwaleero emirimu gyaffe tugikola kubanga yaggulawo olupapula lwa munno e Masaka ompulira bulungi. Kaakati bw'amala okuggulawo olupapula olwo n'atandika okutambula ng'entalo z'amadiini ziwedde mu mwaka gw'1911 n'afulumya ebigambo bino n'akakasa mu lupapula lwa munno n'agamba nti mazima ddala obwakabaka bw'e Buganda emmeemeemu n'omwoyo gumu ku lwa Katonda kubanga yatunuulira obwakabaka obwali butambula n'entalo ezaalimu ng'abalwana eggwanga eri naye ng'amadiini ge gatwetedde okulwanagana. Ofuna bulungi n'akitunuulira n'agamba nti naye okuteeka nga kuteese nga n'entalo zizimaze okuggwaawo mumaze okukikakasa nti obwakabaka bw'e Buganda Katonda ali wamu nabo obwakabaka bw'e Buganda emmeemeemu n'omwoyo gumu. Nabwe ekityo nzijidde mu phenomena y'emu okubategeeza nti ebiriwo olwaleero twetaaga tuseewo magezi so si maanyi ga bifuba nga Bayibuli geyogera ku muvubuka nti twegomba nnyo amaanyi g'ekivubuka naye turespectinga ng'enviiri enjeru ku lw'obukulu bw'omuntu. Naye olwaleero obukulu obwo tubukozeseza oba tebuliiwo. Abampuliriza mu bino ebiteekeddwa okwogerebwako Abitex yavuddemu ebigambo ani ono aliwa Katikkiro ng'ayogera ebigambo bye yayogera byonna byali birumba in disguise nga tameeshoninze mannya. Naye oli yabuuza ekibuuzo Gashumba wategedde otya nti babadde bayogerako tamala emirundi wategedde otya nalabako ne muto waffe oba mukulu waffe oba mwannyinaze oba muganda waffe penge naye nga yanukudde ensonga y'emu ne babuuza nti abasatu abo owekitiibwa Katikkiro Mayiga teyabokoonako bo baategeera butya Bayibuli we yabuuliza nga Pawulo yabuuza muliiga ddi okusomera ebbaluwa mu bbaasa
kakati ebigambo byoli kwe yasinzidde bano basomye ebbaluwa mu baaso tutegeera nti Katikkiro ategeereza ffe kubanga ffe tubadde tumulomba naye okulomba okwo tubadde tusooke kutuwaaze babadde bakulomba nga ensobi weeziri oba nga teziriiwo. Question number ge magezi genjogeddeko tugakozesezza oba tetugakozesezza. Ebitabo bya Sulemaani byayogera ebigambo bino ti mazima ddala amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa ebyo byebagaliddwako. Kozesa amagezi olutalo ojja kulwanga wadde tolina byakulwanyisa. Olwaleero tubikozesezza. Kakati Katikkiro bw'aba yafulumya ebigambo ebyo nekimulema okubimera automatically Bible yagamba nti kalibeera kamwako nga kagenda okuba omujulizi. Onfuna bulungi ebigambo byafulumizza automatically babadde biteekwa okukwanukulwa naye nga bakwanukula ekisooka mu gavumenti mwebali abamu abalala bali ba businessmen talina kyafiirwa ku Mengo oba gambye oba takugambye naye ayogedde mu mutima ki. Oli kyeyagamba mu bbaluwa ezaatumibwamu abo batume n'agamba nti mazima mugezeeko okusoma ebbaluwa eri mu bikolwa n'obuweereza bw'abo baziwandiisa. Mwoyo ki musomedde ebbaluwa? Kaakati Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro bye wayogedde mu mwoyo gwe wajjiddemu na bano baakwanukudde mu mwoyo gutya? Naye tubuuza essenta eyakozinze ekyo yabadde ki? Baakwanukudde kituufu oba nedda? Akabuuzo we kali. Onfuna bulungi? Njagala okubategeezako nti ekikolwa ekyakoleddwa mu mbeera eba eriwo kifaanaganako ow'ekitiibwa Daudi Okyenge mu mwaka gw'1966 yategeeza abalango n'abakyoli ng'asinziira Mengo n'abategeeza nti abange mmwe abooluganda kubanga yali aweereza Mengo era nga mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka n'amuwa n'ettaka weeriri awo era tebalijjanga ne Ssaabasajja Kabaka ono yagamba nti oba kitange ye yakuwa siyinza kujjako ebyo byakuweebwa sigaza ettaka Bwakabaka bw'e Buganda era yali muweereza. Ompulira bulungi? Naye Obote ekikolwa kye yali agenda okukola yalabula n'agamba abalango n'abakyoli nti abaayi ekikolwa kino kye tugenda okukola kigenda kukola bubi nnyo ab'eggwanga lyaffe kubanga akabasa ako kagenda tutuuka kakyukire ab'amawanga baffe nga tugenda kubona mukwanukudde eri Buganda. Baamulabira abaamwanukula baamugamba nti oyo yafuuka Muganda Daudi Okyenge. Akabasa ke baatuusa ku Bwakabaka bw'e Buganda kaali ka simpula era nga kaali kategekeddwa naye abalango n'abakyoli ow'ekitiibwa asijja muyita ekitiibwa kugamba omulyolyomi. Onfuna bulungi? Ono abadde mu North yani abadde asala abantu amatu Kone yabattira emyaka 20 ngatta baaluganda lwe ate na musaayi gwe gwennyini. Basazeeko amatu bajjeemu amannyo baakubye n'atta basazeeko engabo n'ebigere naye nga akabasa ako ow'ekitiibwa Daudi Okyenge ng'ali Mengo era nga muweereza yalabula abooluganda bali n'abategeeza ebigambo bye bimu. Nange njagala kusinziza mu sipiriti y'emu okutegeeza ab'e Mengo nti Mengo tugimanyi mu magezi na buweereza na buteesa. Esipiriti ya ow'ekitiibwa Katikkiro mwe yayise yabadde asobola okukozesa obuyinza bwe muno authority okukubira ku Gashumba n'agamba nti obusungu olina bungi tosobola okwogera n'akubira ku pengepenge oba n'asindika obubaka kubanga Katikkiro mulambira ekitiibwa kimuweebwa n'addamu n'asindika kuwa ekitiibwa oli n'atalabikanga ye mu kusitula akamwa ke eyazze ne personal grudges eri bano basubjects be mufunze Katikkiro yali talina kudda ku muzindalo awo abaasusse Obwakabaka abaabulengezza nnyo ye ate kyatalengera kubanga ababulaba n'ekyokulabirako kingi tamala emirundi Gashumba peng weebale nnyo tubabuuze bazitowa ki mu Bwakabaka bw'e Buganda singa oba osirise nga toboogeddeeko. Abitex yali kulanda entaluzo nga era bwavuddeyo n'agamba nti yagala alwana olutalo olwo naye mu ngeri ki? Ofuna bulungi? Na wano mu Bwakabaka bw'e Buganda tubadde tumanyikiddwawo mu ngeri emu oba endala. Njagala okubabuuza ebigambo bino abampuliriza mu mwoyo mulungi si mu kuvumangana si kweweebuula. Ow'ekitiibwa pulezidenti Mukabasa akabaddewo essaawa zino before nga tunagenda mu kusibibwa kwa COVID-19 yavaamu ebigambo bino straight forward n'abagamba abayebuluuli Abaganda tetwalina buyinza agenda kukwata Ssaabaluuli amukukule ku Bwakabaka bw'e Buganda nga bwe yali akoze ensobi ye enkola yemu n'aleeta Ssaabanyala Ssaabaluuli Ssaabakooti
n'abateekawo okubalaga nti jurisdiction bano basobola okutuka ku Bwakabaka bw'e Buganda. Naye wano yatugamba ebigambo bino nti NRM yajja okuggyayo abantu abali muno abaakawatibwa nga tebategeddwe nga baali mu buwambe. N'ategeeza abaluli nti ajja sobola okukola ekintu ekyo. Sinnawulira ku Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga n'abo abakkiririza mu Bwakabaka obw'Obuganda abasituseyo okujja okugamba ekibuuzo ekyo tukibuuze. Pulezidenti bwe wali ogera ebigambo wajjira mu sipiriti ki? Otuga nti twalina buyinza. Era wali otegeeza ki? Wamala kutuyitamu mu 86 n'omala okuwangula luli obuyinza bwali weebuli. Kati olwaliro tebukola ki? Naye Abaganda abatuddeyo ddala Katikkiro kyali kikugwanira okukifulumya mu kamwako. Oweekitiibwa Pulezidenti agezeeko okutunyonnyola kubanga Pulezidenti ebyo bimukwata as of now newankubadde ebiwandiiko biwandiikiddwa okuva ku ndagaano y'1894 mpaka ku ya55 ezo tezimukwatako mu mateeka kubanga bakyusiza etteeka eritugamba nti tetujjanga kukola retrospective. Etteeka teridda maki alina tutandikira ku 62 we twafunye independence ne political terms ezo zonna ezo zitambula mu ebyo bye tulina mu katundu nnamba 7 kagamba we shall redress all the errors committed by the past regime zigola kuva ku 62 kuddawo wetukolaki wetuli. Kaakati Abaganda ekyo temukyogerangako. Tubuuza Museveni mwamuleka ddala Museveni ku authority gy'alina yenkana Gashumba okutegeeza Katikkiro. Museveni ku authority gy'alina tamala emirundi bafaanagana oba pengepenge. Kaakati Oweekitiibwa Katikkiro wasitukiddemu abo abasatu naye tubuuza Pulezidenti nga tonnamugamba kigambo ekyo ku Bwakabaka bw'e Buganda. Era n'abo basituka okujja okuleeta embojjanyi okukakasa baagala okubanka bayimirirawo ku lwekyo okutegeeza bali nti balabye Ssaabasajja Kabaka muki mukamwa. Njagala kugattako kano olyoka obuuza ekibuuzo kyekyo. Njagala batwanukula abawuliriza era bakkiriza mu nkola eyooli. Kaakati ebyo tonnasituka kubyogerako naye wavaamu statement eno ku Bobi Wine n'otegeeza Pulezidenti nti njagala kukuwa buweko magezi akaana kano ka Bobi Wine kaleesa amaanyi maki nsaba oteese nako buteesa. Lwaki tewayise bali bapengepenge noteesa nabo n'oyita Gashumba n'oyogerako naye n'omala okuwuliriza ebirowoozo byabwe n'ositukira mu birowoozo ebyo ng'ateesa era ategeera Obwakabaka kubanga Obwakabaka bwe Buganda bwezimbe na kuteesa. Kano nga sinnakeerabye oyogedde ku kya Pulezidenti yayogerako ng'ali e Buruuli n'ogamba nti Katikkiro Peter Mayiga yali alina kusooka aveyo actually ekitegeeza kino tekina na vali nnyo okusinga eky'Eburuuli kubanga ekintu kino njagala akitegeere bulungi. Bayibuli yagamba ebigambo bino nti kyekyatulwa akamwako kikakasibwa mu bujulizi obugenda okubuuzibwako. Naye tutunuulira ebigambo bino emabega waabyo bigenda kubuuzibwako naye kyekyakusinzibwa tekiriemu ku ebyo singa yali ensobi. Bayibuli kyetusomera awo ompulya bulungi. Naye nze nagambye etteeka lye Salomon kyetugamba nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna. Oweekitiibwa Katikkiro oba osukkulumye kufa bakopi oba ojjiddwa mu abo abafukamirira mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka yamujja ku maviivi. Amakulu nti amagezi ago tolina kakiiko kasobola kuyita nga katudde Mmengo kaddemu katunuulire ku ebyo nga gwe tonnasituka. Naye ate wasituka n'otegeeza Pulezidenti ku kya Bobi Wine. Kino lwaki tosituse ku kyaffe kyetugamba kiri nga Pulezidenti yatugamba lunyi tetwalina buyinza naye ng'ate mu constitution article ey'246 oba ey'64 yatutegeeza nti Obwakabaka bukomyewo era abakkiriza mu munakizimu tuli baddembe okutambula n'ebyo tutegeera. Kakati bw'avaamu statement eyo ng'ate olira oyo n'otabaako kyoyogeradde ekigambo n'eki nkakasa ebigambo bino nti ddala oliwo ku Bwakabaka oba oliwo ku lwa interests zo kubanga ebyakoleddwa n'okwanukula ku biraga nti their personal grudges naye nga teziina bwe zikwatagane ku Bwakabaka yadde Obuganda. Kabaka Oweekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri byonna mwe biggwera nga bwe tuzenga tusomesa nti layini 2 mwe ziggwera naye layini esooka era enkulu ye y'abakopi eggwera mu Katikkiro Oweekitiibwa Mayiga. Ompulira bulungi njagala ategeera ebigambo bino nti entalo zizza zirwanibwa nga bwe njogeddeko ku olw'Olw'67 Obote lwe yatuyingira n'ajjawo Obwakabaka bw'e Buganda n'atutegeeza n'ebitundu nti oyagala kwogera ku Bwakabaka bw'e Buganda oyogera ku bitundu bino wammanga. Ompulira bulungi n'abirambika nga weebiri n'abituteerawo nga ye yasazeewo
naye bamala okubanga bamaze Ssaabasajja Kabaka Muteesa bamuwaŋŋangusizza atuse n'okudduka ku Namulondo bwe yatuuka e Bulaaya tusendekera bigambo bino naga nti mubeere bawulize era bakkakkamu eri kigavumenti ekyo kya Obote kubanga bwe munaateekamu amaanyi mangi ayinza okukozesa omukisa gwe gumo n'abattirako ompulya bulungi naye mubeere bagumiikiriza bwe ndiba nkomyewo nja kudda newuzi ey'ennazi ntunga Obwakabaka nga gye bwali bwetera bwoddewo ompulya bulungi gwe wali osinga Muteesa amagezi ku Nteesa eyo yatunuulira future nekyo kye yali aholodinze mu Bwakabaka bwe Obuganda bwali bumukkiririzaamu Obwakabaka nga bumukkirizamu bwe bwennyini naffe ngaffe abantu nga tukkiriza mu ebyo enkola ya Muteesa gye yali atokera naye yatutegeeza nti mwetabaayo kulwanyisa yadde okuteekayo entalo bajja kubattira mu mukisa gwe gumu kati kino nkikyusa nkizza ku bino Oweekitiibwa Pulezidenti yatutegeeza ng'era ategeeza abali mu nsiko n'abagamba nti Obote yali musiru yakola ensobi okusitukira mu Bwakabaka bwe Buganda obukulu obutuusaawo n'abanga yawamattukira bwemattukizi kye yali ateekeddwa okukola yali alina okukola ekintu kino n'aleka Obwakabaka obufaanaganako ng'obwo bwo bwennyini ne bwegolokokerako ne bwejjawo abaddeyo emabega w'ekyo ku ekyo kye yayogera mu bigambo bye nga Museveni atuliira munda A to Z mpola mpola kaakati ate olwaleero Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga bw'osituka n'otasobola kutunuulira ku byafaayo bya Muteesa biri nga byatugaa nti tubeere bakkakkamu tutuukiridde ku nnyukuta ya Museveni jaga nti Obwakabaka obulekanga ne bwerya bwokka obutuuse ku leve eyo naye ate wano we tutuuse bw'otunuulira mu nkola zonna tubadde tujja natukuteesa so simanyi ge tulina mu biki abantu babadde baweza Obwakabaka bw'e Buganda nga bamwoyo gwa ggwanga beerekereza n'ebyabwe njagala okukutegeeza Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga Katikkiro Sir Apollo Kaggwa si ye mubereberye naye ate mu ndagaano y'olwenda yalaga nti obubereberye mu kuweerezaago so buli kabaka yalina Katikkiro okuva emabega nga bwe twajja tubisomesa Katikkiro Mayiga Katikkiro Oweekitiibwa Sir Apollo Kaggwa bajereka Katikkiro Kaggwa ne balyonyosa Katikkiro Kaggwa ne batuuka n'okumuvuma nti Katikkiro Kaggwa si Muganda Musoga ompula bulungi naye yabategeeza ebigambo bino nti byonna mubikola naye nkimanyi nti bwojja ompulira bulungi naye nze njagala okubategeeza Katikkiro Kaggwa ndi bikongolote bitta nnume oganya kigambo ekita ekyo kirabwe kiri omuddo mbusebo gunyirira oguto ogwo gukanya kuvunyula muki muddo gwagwo naawe obadde olina kweyisa mu nkola yemu ng'oli bikongolote bitta nnume kubanga Katikkiro Kaggwa kye yatugamba naawe n'otambule mu sifeya y'emu okuvuma kikujja ku bwa Katikkiro olowooza ki ekitawaanya abantu bana basatu amala emirundi gashumba bulumi bw'Obwakabaka bw'e Buganda nga batunuulidde Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga nga mwe twali badde tutambulira nebyo bye baakusuubiramu ng'ozze oli looya tolinaako n'eki kyokoze ne bwe bayogera ku bintu ebifaanaganako bwe bityo n'emikwano egimu ku Ssaabasajja ogisse kubanga mu era yeeno yennyini mwe mubadde obudde obwogeddwako ng'ate abakulu b'obusolya abataka bwe basitukiddwe bawandiikire ku Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa muggwe tubuuza ekibuuzo kino njagala kyanukule Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga penge yakulumbye Oweekitiibwa tamala emirundi n'akwogerako byonna tubikkiriza noono omulala Gashumba n'akwogerako kyenkanankana n'omumbejja yali agenda okukuba oluyi lwaki tebakyogerangako ekyo yalina obusungu bwe bumba bakola ki bwe balina lwaki ekintu ekyo tukiyisaamu amaaso twali badde tutandika ku kozi y'omumbejja lwaki yali ayagala okukuba bano bayogedde bwogezo yali ayagala kukukuba lwaki tewamuddamu era tewamwanukula amagezi ago ge twetaaga agenza okutambuza Obuganda buva ku step by step mpola ekitiibwa kyo kitta bingi okuba nti tubireka ompulya bulungi Oweekitiibwa Gavana Cohen ebigambo bino yabyogera mu Bulumi n'agamba nti mazima ddala kuba eryokanga neetonya ntulaba ensiisa bwe zenkanya emyoyo nti emikwano nakwana mibi so si ku ludda lw'Abangereza lwokka ne ku ludda lw'Abaddugavu naawe Katikkiro Mayiga emikwano olina mibi ng'oggyeko Oweekitiibwa era Kabaka waffe Kabona waffe ate gw'osizeewo empisa embi egenda okuleetera abakopi okwawukana ku Bwakabaka n'okwagala Obuganda bwabwe bwe bali kubawa bawutaani ne bakukuba omugongo Kabaka ogenda kumwagala otyo kubanga ekikolwa kyo kifaanagidde ku ono kye yagamba nti ssebo Kabaka era Ssaabasajja w'oliko wendigwa okulya bulungi siri kukisa mu mbeera embi n'ennungi
naye bw'amira amaaso tategeeza Ssaabasajja Kabaka nti dusumbumiza oba ofuna bulungi. Kaakati enkola ya Katikkiro Mayiga abalina obusungu eri tusooke tubwaze bakulinako obusungu lwaki? Eyo y'empisa n'ennono mutulina okutambulira. Lwaki bakulinako obusungu? Bakatikkiro abayise nga bonna tebalinako obusungu bufaanagana kutuuka ku ekyo. Baali bakusuubiramu kingi nga n'amagezi bagakulabyemu. Ne bwe watandika nabyo statements zaali zituzimba. Bw'avaamu ebigambo bino n'otugamba oyo yenna ayingira Emmengo n'otuka ku mulyango wa Nkaaki ekibiina kisse ebbali. Eddiini yo gisse ki? Ebbali. Tuzze wano kuweza Bwakabaka. Wabula bw'ofuluma olubiri ekkooti yo giddemu ogikole ki? Ogyambale. Oyambadde ekkooti ki? Ya Bwakatikkiro gye mmanyi. Bw'oba ogyambadde yo Bwakatikkiro teekamu amagezi era ag'ekitiibwa. Kabaka asobola okuba Ronald Muwenda Mutebi Kabona Magulu Nnyonjo Cuucu byonna nga bwe tubimutikanga mukwano gwo. Naye ate akaseera kagenda kutuuka omukwano gwa Ssaabasajja era ajja kugwaza. Katikkiro Mayiga tewenkanankana bwa Kabaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri tozitowa kwenkana Buganda. Likewise nga nze ayogera nange sizitowa. Oba nfuna bulungi? Era sizitowa kwenkana Bwakabaka n'abantu ababutoddemu. Kabaka asobola okulekera kiri ne tumusoma tumga nti Ssaabasajja Kabaka wuliriza. Katikkiro olyo naye tekitegeeza nti oli exception bw'ovaawo Bwakabaka bugwa. Akuzza ebbali Obwakabaka busobola okutambula. Kubanga olwaleero oli yagamba ebigambo bino. Nabukadoneza teyatunuulira mutabani we na kumusomesa bigambo bitukuvu. N'ebyo mu bikolwa bya Nabukadoneza bye yakola ye yategeera Katonda ku lw'ebibonerezo ebyamutuusibwako n'atuuka okulya ku kasasa emyaka 7 ate n'akoma mu Bwakabaka we n'atuulamu emyaka 7 naye mutabani we teyaluza ku ekyo. Ompulira bulungi? Naye entalo ezaalwanibwa Nabukadoneza mwalimu ezaawamba n'ebikopo ebyava mu Yerusaalemi n'abiteekebwa mu Bwakabaka bwe. Ompulira bulungi? Nabukadoneza afa mutabani we omukulu aseka. Bwe bakola akabaga ak'okukola ejjenjeero mutabani wa Nabukadoneza agamba abaweereza timugjeeko ebikopo bya kitange ebyo bye yawamba okujja mu Yerusaalemi tunyweremu. Agenda okujja ebikopo ayiwamu omwenge ng'ate guziyiziddwa. Katonda nassa ekitundu ky'omukono ekiwandika ku lubaawo ne kimugaa nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka nabwe ekityo Obwakabaka bwe bukuggiddwako. Nabukadoneza ebigambo ebyo teyabitegeera kubanga byali mu lulimi lwa Katonda. Laba ate Danyeri eyali eri bwe bamutegeeza nti owaayi Kabaka ebigambo ebyo tujja kubisobola naye waliwo omuntu gwe waasiba omuddo avunula ebirooto kakuuse kubanga mu byogerwako yali Danyeri na Yusufu bakabaka b'okuvunula ebirooto mu Bayibuli. Ompulira bulungi? Nabukadoneza baleeta Danyeri agezeeko okujjayo annyonnyole ebiboozo bino. N'amutegeeza ebigambo bino nti ekigambo biwandikiddwa ku lubaawo bitegeeza nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka nabwe ekityo Obwakabaka bw'okuggiddwako. Nange bwe ntunuulira ebirowoozo n'ebikolwa n'embeera ey'obuweereza ebyo bye twali tusuubira mu Weekitiibwa Katikkiro Mayiga ennyukuta eyo yali etegeeza ye kubanga bw'apimiddwamu ate ffe tulaba abakopi bateekeddwa okusaavinga n'Obwakabaka ng'obugasseeko ekituufu bw'apimibwa mu kipimo tatuuka agwana kuggibwako ngule gy'ayambadde. Mu bufunze ogamba Katikkiro Charles Peter Mayiga wakyogera kati yandibadde agibwako tufune Katikkiro omulala. Tufune Katikkiro muki omulala. Njagala kukutunuliza Tamairage mu mwaka gw'1993 Obwakabaka bw'e Buganda bwasitukira mu Weekitiibwa erinnya liŋŋenzeeko naye nja kulijjukira mu buweereza bwe bwonfuna bulungi. Yali Sserwana Okkulubya ye yali finance Emmengo naye Sserwana Okkulubya yasiba omusaala gw'abaweereza abakozi ne gutuuka okuleeta Abaganda okwekalakaasa ku lubiri ne wabweru mwaka gw'omwenda ne beekalakaasa naye Abaganda bano abakopi bagenda okitunuulira ng'ekikolwa kye bagenda okukola ate balinga abalumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ompulira bulungi? Abaganda ne bagana naye tuyise ekiteeso Ssaabasajja Kabaka atuwulire tuyise ebbaluwa yaffe. Obwakabaka bw'e Buganda ne Ssaabasajja waasula byawule ne administration y'obuweereza bw'Obwakabaka bw'e Buganda kyekyaleeta olubiri okubanga lwawulwa ne mu mpeereza y'Abakatikkiro gye batuula mu buweereza bwabwe. Kubanga ekikolwa kye baali batuddeko kyali ku Sserwana Okkulubya nga finance minister yaliwo mu budde obwo so nga ate balumba olubiri kyalaga nga balinga abagenda ozizinda olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka.
olwaliro bali bakwawula era ne bakutegeera Ssaabasajja Kabaka ekintu ekyo kyakolebwa ne kiddizibwa ebbali naye Abaganda bakirowooza nga tonavaawo Jakana ompulira bulungi ninza okukyerabye ekyo kyefaananyiriza ne ba Abitex kye bakoze ekyokugenda wali ku lubiri bafe ku lubiri Emmengo kyefaananyiriza kaakati ate bano kye bakoze ba Abitex Abaganda baaliwo nko babalwanyisa lusolo wano okukulubya kye baawakanya kaakati munenya Mayiga lwaki ogenda kubirwa Ssaabasajja Emmengo kyeŋŋamba nti awo baveewo kubanga n'ekikola kye bagenda okukola kya busiru kinnyika Obwakabaka bwa Uganda okubanga tebukyali munsa lwaki tulwa n'entalizo ze nababuuzizza lwaki temunnalumba ku pulezidenti kumutegeeza bigambo ebyo temukikolangako incident ey'okubiri gye nsobola okukugattirako olwaleero Nabbosa ali Emmengo ye yawa Ekitiibwa Ssekabaka Muteesa Akatwa n'amutta Obote yamusindika era n'ekirabo kyemu kye Benz gy'avuga eyo enzirugavu gyemulaba ng'amuwadde ng'ekirabo ky'okukola omulimu ogwo naye olwaleero Emmengo gyeri nga Ssaabasajja mukkiriza akola ate yatta kitaawe ofuna bulungi temusitukangako kuwumuka kulutegeeza nti Nabbosa okola ki Emmengo kaakati ate ekyo mukitunudde nga tekirina makulu kati mutunudde ku bana abameka ne pulezidenti yavaayo n'ayogera ebigambo bye bimu kiweeyinga kiri Obwakabaka bw'e Buganda kati bano kye bagenda okukola y'ensobi Abaganda baaliwo ku mwaka gw'okumi mwameka mwasatu mu kulwanyisa Sirwa n'okukulubya nga minisita bategeeza nti ekintu kye tugenda okukola kirabika nga ate abalumba Obwakabaka kaakati ku luno Abaganda temuteekeddwa kusinziira ku lubiri unless in this guys nga Katikkiro Mayiga akirimu ne Ssaabasajja nga kiri eri ekyakulubya kyalabikanga abalumbi olubiri very good kuno kiri direct bagenze ku lubiri kubanga bakijjawo onfuna bulungi era ekikola ky'Essirwa n'okukulubya yakola akakodyo kano bwe bamutegeeza nti Abaganda bali ku lubiri bazze kwekalakasa naye bayinza n'okukutta n'atuma omu ku baweereza yamuli wansi n'afuluma ebweru ne bapangisa ekimotoka nga bwolaba kifuuso nekitandika okuyingira mu lubiri emirundi 6 nekifuluma nga bwekinga bwekikola ki kati omulundi ogwasembayo ku kimotoka ekyo bano abaali ebweru abeekalakaasa baali bamanyidde ekimotoka ekyo yayingira mabega ne bakimuteekamu ne bamubikka ettundubaali Abaganda bagenda okubategeeza nti abaayi mukuuma lubugo lubaale nga kigenda bagifuluma soli bamubisa ettundubaali emabega afulumidde omwo Sirwa n'okukulubya waawonera naye abagenda okukola omulimu ogwo njagala okwebuuza ku central government etegese etya bwe baba bagenda situka bakole ekyo Museveni akkiriza agaana alinda ekintu kyekimu bwe bava ku kino ekya Katikkiro emmere gye bawadde etabamala bagenda tusibira mu ggwe batazikiza kintu ekyo bwe bava wali ng'obakkiriza bakole ekintu ekyo bagenda kuvayo directly era bajja kukubuuza nti lwaki twalikola kiti watugaana kati ku kino kitukubanja kyekino twali twogera ku kiri ku lw'Obwakabaka kuno twogera ku lw'Abannayuganda otaziyiza bintu bikolwa bifaanaganako ng'era mu COVID-19 emmere teriiwo abantu bali dispersed mu mitima mpulira bulungi n'embeera gye balimu tesanyusa abasinga bali lidana nti n'ebyokukola tewakola ki opimye bantu kyabo batagenda kumenya bintu by'abantu era otaddewo obukuumi kipoliisi ogenda kugijja ekyatangira butayambala bugundi bumasiki ekyatangira abantu butatambula butayaaya tulinamu abantu baffe abalwadde balina okukozesa enguudo tudde mu bujagalalo obwo naye nga honorable Nadduli kuba kino ekibuzo kikulu nnyo nandyegenda kifeeza mu luzungu is it an attack on the Buganda o Kabaka nti no bulumbaganye ku Bwakabaka oba ku Buganda olwaleero ebintu biri bituufu n'ebigwera mu Ssaabasajja Kabaka olwaleero owekitiibwa Katikkiro Mayiga okyasobola okutegeeza Abitex n'obwa Abitex bwe n'omuganda nti tukkakkane kubanga owekitiibwa Gavana Cohen Steele yayogera ebigambo bino n'ategeeza nti abange mu Abaganda mubeeko kye mukkiriza okufiira kuba Bannayuganda okubyerawo n'ategeeza ebigambo bye bimu ku nkyukira nti nammwe Abannayuganda mubeeko bye mukkiriza Uganda efiirwe kulwa Buganda okuyimirirawo owekitiibwa Katikkiro Mayiga baako kyokkiriza nti kisse mu vvi gwe weetoowaza otegeeze bali bayimirize Obwakabaka butambule n'embojjanyi tuziveemu kubanga bali tebazitowa kukwenkana ekitiibwa kyo kiri waggulu era kiba waggulu naye tekitunyenyesa kugamba nti teteekeddwa kwogera ku nsobi
mu bulumi n'okwagala ompulira bulungi n'abo baali bangi abakabira Kristo nga bamukomerera era bawanjaga n'abagana ekikolwa ekikoleddwa mu abaana ba Yerusaalemi temunkaabira mwekaabire mwekka oba nfuna bulungi nange ntegeeza abaganda n'ekyo kiki ekitiibwa Katikkiro Mayiga ky'oyagala okukola olwaleero abatulaba eri batutegeeza ebigambo bye bimu tebayinza kutukaabira batugaa nti abaganda mwekaabire mwekka kubanga kabasakafu naye okyalina obusobozi bunene Katikkiro okuyimiriza incident egenda okubaawo kubanga ne bweneebeerawo tekijjaawo nsobi zizze zitambula mu ssaawa zino ne bweba teriiwo tunoonye eki enteesa nga tuzituuseko zitezitambuza obwakabaka n'obuganda awamu ogenda kukikola otya mukkirize tukkirize ngoli bwe yagamba nti olwali tukuteekamu omusalaba guno nokukakasa nti ofuuse ejje lya Kristo ompulira bulungi olwaleero bwe wayambala engulu eyo ey'obwakatikkiro ekitufu kya yonna kyakuteeka kwako omusalaba ogw'obuweereza n'ofuuka okubeera sacrifice eri obwakabaka bwe Buganda wamu n'Obuganda okutwalira wamu nga gwe mpagi makulu kyagali mabega wa Abe Musinguzi okubeera nga yakulembedde mu nkola ennyangu Abe Musinguzi muna bizinensi abatuuliza mugezeeko kitunuulira ye nannyini kutegeka bivulu amuwa ttenda yaani ebiri mu bwakabaka bwe Buganda owekitiibwa Katikkiro Mayiga kati oyo ali kukola kigambo ekigamba mu lulimi Oluganda nti obwamba obayigira amaddu ga Mukama we naye agakola ki agagattamu Abitex ali mabegeno ng'asobola okuyitibwamu owekitiibwa Katikkiro n'abanga ayise era ng'ayagala okutegeka ebivvulu so nga interest ye ekuuma mulimu guno gujja gumuweebwa bw'obanga oli munyankole Abitex kuba sinnakakasa bunyankole bwo omukwano gwe tulina ne bakabaka b'e Bunkole teguyinza kutuukako ekyo nga gwosituka mu nkola eyo kubanga babiri bakozesa magezi ak'obwakabaka bwe yatunuulira entalo owekitiibwa Ssekabaka oyo n'agamba nti nze kabaka mbagutanzikiriza nti ekitundu ekyo olw'abantu abakimu n'ebikolwa nga baganda be basinga obungi ekitundu ekyo nkisitudde nkiddiza obwakabaka bwe Buganda gwali mukwano na magezi bwe bwoga nti oli munyankole musinguzi ddayo otunuulire enkola y'obwakabaka bwe yajja etambula tetutaddemu maanyi ga kisiru ga bifuba simanyi emyaka gye bwewenkana Abitex musinguzi simanyi bwewenkana naye oli bayo yagamba nti obuteekezi bw'omubuka bufaanaganako ng'ebikubula empungu mu bbanga kubanga terirabwa era terigobererwa kuba nfuna bulungi empungu bw'eyita nosoboga nti yayisaawo n'olaba ekkubo lyayo na bino bwe biri tuteekemu amagezi n'obwenkanya mumuwe magezi ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga kuyita bano kutuula tugjewo ensonga zino bwe ziti n'obwakabaka bwe Buganda ne befuukenga phenomena ejjo tugamba nti n'okutonora leero obwakabaka bwe Buganda tubuzezza bujja tuddeyo ku nkola ennuŋŋamu natunuulire ebirowoozo ki abantu bye bagamba era Buganda bugamba ki kubanga obwakabaka bw'abakopi Obuganda bakopi n'obuweereza tuba bakopi kyekikussaayo wekitiibwa Katikkiro Mayiga kale nno mu mbeera eya Abitex gy'akoleddemu ebintu bino atunuulire ebigambo bino ng'akozesezza magezi nakutaasa bwakabaka bwe Uganda so si kwongera ku lutalo ku kiki ku lutalo bayibuli yatusomera ebigambo bino nti ebyetukolera wansi w'obuziizi biryolesebwa ku busolya bwa nju zaffe oba ofaanana otya oba wali otya gwe kiro tutegeeza nti emisano tutegeeza nti oli wa Katonda naye ate ekiro oba ewakaawo obuntu wansi obukulejje obufuba obuki bwonna obufubitizi eyirizi ziri waki byali atutegeezako nti ebikolewo wansi w'obuzizi bw'ebitanda byammwe bulyolesebwa ku nju busolya bwammwe nawe no tukitunuulire Abitex ogoba kikyo kukuuma gwe Abitex na bizinensi nga totweyinze obwakabaka bwe Buganda buba bukoze kino bo ensi ekyogerako etya Abitex yafunamu nga yo omuntu si bwakabaka bwe Buganda si Buganda abakopi baliwa atuwe ku bbaluwa eyamutumiziddwa yagambye alwanira Katikkiro Mayiga yaggyibwa mu bakopi ajja kuddayo oluvannyuma lw'okuba nti amaze okuva ku Bwakatikkiro naye nze nasaba wano jjo lyabalamu ne mbagamba nti mbwe bino nga bikyaliwo nzikiriza si mu bubi mumpe olukusanga ebbaluwa evudde Mmengo mbanoonyerereze ku Mayiga nze nja kukozesa ewiiki egi mbalage buli kasasiro w'ekitiibwa Mayiga kyatuusizza ku bwakabaka bwe Buganda lwaki nga tonoonyereza ku birungi ate biriyuliddewo nze sibirabangako lwaki oyaga kunoonyereza negativity yekka nanti kyekireesa amaloboozi okuva mu bantu
Kyekibireese gamba buzibu bwaliwa oli yatugamba dda nti muli balabira ku bikolwa byabwe kyekiri kuwa ekyobutuukirivu nekitali kyabuki nze saagala butuukirivu bwa mayiga bwa mwoyo njagala mu bikolo banzikirize empandi bampe nebbaluwa ekakasa mayiga nkakasa sobola kusitula bigere bye bibiri oba bisatu kufuluma bweru emu bweti emmala kale katukikole kyennyome yaggulewo musango nti ndabika ngaleera ejjuka nze nja kujja ngaoleza endage naye bwe kamalanga ne kamutanda ne kamukka mu vi twagala tukakasa nti mu byonna bye tutaddewo mu bbaluwa eyo n'ebyo byakoze obwakabaka bwe Buganda ne tubikakasa abisasulanga kimu ku kimu abisasule nakyakiteekawo ng'akakalu nze nja kubiteekawo muleke kufuula ate Abaganda abalina obulumi n'abo abakkiriza mu nkola ey'obwakabaka okukakasa nti bwe mubeera eri ate ffe tuba balabe naye tuteekewo enteeseganya mu ntandikwa kye twayogedde tuyite tutuule nga bw'ova mu settlement egamba nti President Tessa n'akaanaako ka Bobi Wine nange nkusaba ekigambo kyekimu kakkanya obusungu owulya bulungi kakkanya obuki obusungu bino byonna birabe ng'ebitaliiwo bwe mutali ettowazanga abaana abato n'obwakabaka bw'omu ggulu buli baggibwako gwe kkiriza era wetunulire ng'omwana omuto okakkanye bino Abidex omugambe nti yimiriza etwetaga nonsense tutambuze obwakabaka mu bwetoowaze n'obuweereza obulungi kale wano gwe bw'onoolemerayo kijja tuyisa bubi nnyo ng'ebigenda okuva mu Abidex byagenda otuteekawo peaceful demonstration ya kika kye nze mbabuuza President munnamwogerako yatuga tetubadde na buyinzi mumanyi kyekitegeeza ekyo olwo lwaki tebavaayo ne batambula nalwo ne ekyo kyetwalividde yes okumubuuza President kino kiki bingi byazza tukola President ng'atuzanyira mu ssaako temubyogeddeeko ngeri gyakosezaamu obuganda obunyigiriza emmayiro akenda kacyangatuuka mu bwa sente muki endagaano ey'olwenda egabanya obuyinza ayinako ku bbaluwa bote gye yamuwa nti yasuubula ebintu ebyo n'abizza emmengo mbana aba Uganda bwe bateriwo lwaki tabizzanga musitukire mu ebyo mudde tubanje tebaganda mujje twekuŋŋaanya tubanje ku Museveni twalwana naye era twakkiriziganya omutwe w'amateeka olwaleero ategeera ng'owekitiibwa Katikkiro Mayiga ennyingo namba 7 redressing all the errors committed by the past regime nkutegeeza etujjirayo ebyaffe byonna ebiri ewa central government mu central government n'ebizza emmengo kubanga byaffe compensation eri mu tteeka erya 26 ng'akawaliro ka constitution ako kakulu nnyo kagoberere compensation yaliwo eri nga gavumenti etwala ebyaffe Buganda baatusasula tetusasulwa totuyitangako tutuga nti bane mwenna alemereddwa era n'obunyiike ku bwakabaka bwe Buganda n'obulumi bwayo mwetikka emisalaba gyammwe mungobere nga Katikkiro w'ekitiibwa Mayiga tuddeyo tubanje ebintu byaffe nkuliza bulungi mu bufunzo olinga gamba tuddeyo ku nsonga semasonga weebale nnyo jo zaatugambako naye kennyini ensonga semasonga simanyi nti yoba byakola byabadde ayita ensonga semasonga naye mu byo temulimu neeki gye yakozeeko olaba abataka abakulu ab'obusoli abo batuuka okubanja kulaba Ssaabasajja ddala wabeerawo mukwano oli kiyabuuza mu Bayibuli nti bayinza okutambula ababiri okugjako nga baagalanye ddala Mayiga bw'obanga ate otala otadde mu bakopi waliwo okwagala naawe ka Ssaabasajja Kabaka tumuzze ebbali bwe bakukwasa ddamula ebisigalidde obungi buba bwongo bwa Katikkiro gwe kennyini gw'ossaamu saayansi ogenda kukuweereza otya mu bino ebiriwo gwe n'otuuka okukoola abantu ne advert n'ogissaamu nga totuwanga advert nti mu mbali ya sente zetutaddewo ettafa lye musonze okuva mu ABCD kuno kwekwanjolebwa nga kalango mweyo tutadde mu Mmengo ne sente zisasanyiziddwa bwe ziti ne ziyita ne mu mawulire Abaganda badde mu batunuli bafunire ku maanyi agaddamu okusonda waliwo maanyi ga Abidex omutegesi w'ebivvulu kutulaga bino okente tunnabeera sure nti oba yakiri emabega eno nga Katikkiro obutaba sure nkugambye Abidex abadde ateeka ebivvulu mu Mmengo ng'ayita mwani consent ebayani eba ya Katikkiro Katikkiro akalango ke kasoma ebigambo bimeka oyo yayisizza amannyo ge mu lulimi lwe n'ebikolwa bye mu kujolongo w'ekitiibwa Katikkiro Mayiga nga temunnatutegeezaako ffe balina obulumi tumale okubuuza Baabaganda balina obulumi ku Katikkiro Mayiga tukubewako lwake kikungu tulyoke tulabe
twekalakasiza ku ludda ki temunnakyogerako yadde oteekawo enkola mutulaga nti ffe abaganda ffe tulya bya bali ebweru not the way how we do things mukyuseemu mu buweereza olutalo olukosezza lutya baluleseewa obwakabaka n'obuganda kuba ebiri byawukana olutalo terunawe byalese kubanga terunnaba kuggwekerera tukyali mu kuziyiza wano awo tulina kibuuzo oluvannyuma lwa Abitex nga baganya okukyusa ate ngamba olw'ebigambo wakati wa Frank Gashumba Peng ebizize byogerwa olwo olutalo oluliwo olukosezza lutya automatically olutalo lw'ebigambo luswaza buswaza ne lutalagana buyinza kibwe muyina kubanga temwabutegera ekiko tuba tukoseddwa kinene ku ekyo ali ebbali kitwale bwoti omulala okukutegeeza nga obadde naye tufu tolina amagezi nga mulali akutegeeza tolina magezi omulalu kati embeera eriwo olwaleero omulalu yali ebbali atutegeeza nti naye mayiga tolina magezi ompulira bulungi Abitex tolina magezi Jakana Nadduli tolina magezi Wamala tolina maki ne mulemu okutuula kakati kyekiri wano olwaleero tugezeeko okuziyiza ebibinza okuva mu ebyo nga twetoowazizza buki bwetoowaza twongere okutegeera Katonda omuntu ayinza okubuuza banoona abali mu kintu kino bantu bakulu abalina betusuubira ate betukkiriza nti bategeera bulungi nnyo omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo ekisinga nti ani musobya ku bonna kuba bantu bakulu obukulu busse ebbali bayibuli ekugamba nti nabikisa bakabona n'abawandiisi nembyatulira abaana abato ompulira bulungi Kristo yajja nga wa myaka 10 naye bakabona abali mu budde balinga mu 9-7 olaba noone yamubatiza Yokaana yagamba nti mazima ddala saamanya nti bwe nnakula naye yoyo yali afukibwako amafuta onfuna bulungi naye tekyategeeza kujjawo mirimu gya Kristo kutambula nabwe ekyo tukkirize na bino okuba kwe tuba tusa mu nkola tuleme kujjayo maanyi galaga myaka era ne Solomoni bwe yakyogerako mu Bayibuli yategeeza nti obukulu bw'omuntu nti magezi yagamba tuwe ekitiibwa oyo akuzizza envi mu mutwe ku lw'emyaka byalabye abaalabye biki kyekibaako ekyenjawulo nti yategeeza nti magezi maki wano olugero galuga nti ne bw'ozadde akkubira engoma n'okola ki nozi kino bye tuliko ku lw'obulumi bw'obwakabaka bw'e Buganda today on text and dialogues zijja tukolera mu kiki kye mulaba ddala kituufu era kigwanidde abatuulize batwanukuleko ku ekyo kigwanidde okutunuya ensonga lwabadde basonga nnyo olunwe nga abamu bakitwala kubeera tribalistic Frank Gashumba okweyingiza mu nsonga z'obwakabaka bwa Buganda nti ensonga yattamala emirundi tumumanyi musajja muganda ayinza okuba alina moral authority okubeera nga aholdinga obwakabaka bwe n'Obuganda accountable n'okuluzza mu line naye Frank Gashumba abamu ne bagamba gwe munyarwanda bye kibyesaga olumu nakwogera cause they seem to be like tribalistic nenna okubikozesa Justin Quartz nti waliwo abamuyisa ekintu bwe kityo what's at stake Frank Gashumba yabadde agwanidde okujja okwogera ku Buganda njagala okutegeeza abatuuliza nti ekibuzo ky'obuuziza kikulu nnyo era mu bibaliwo mu by'amagezi bateekeddwa okukyebuuza era bakitwale kiri 100% nga kibuuzibwa ategedde era ali informed kitegeeza nti oli informed sijja kulimba lwaki nti owekitiibwa Katikkiro Mayiga njagala ategere Genesis oba nucleus y'obwakabaka bw'e Buganda buzze buzimbibwa butya nga tulinatuuka ku Gashumba ompulira bulungi bwe twali tutandika obwakabaka bw'e Buganda okudda ku Genesis entuufu ebika bye twatandika nabyo binnansanga byali 6 ekiri ku mutima tekirimu owekitiibwa Katikkiro Mayiga kigwe yeddira nze mbisomesa buki tebiriimu kubanga bwe mbikumenyera mulimu ab'enjovu abakabaka bakulu ab'endiga webali oba b'emmamba etali eno eyagabunga eyakakoboza ompulira bulungi kubanga eyagabunga kyenjagala okutuukako era ategeere abo pyuwa bajaluwo abajja n'ekintu ompulira bulungi abo abagabunga era ekyamuusa tayita eyo kuba yali alawuna nyanja yattu onfuna bulungi kakati
kakati ebike 12 byajja n'ekintu nga biva Bugesso nga bijja betola Mbale n'abekika ky'empewo mwe tuli olwo bijja biwera mpola byasanga bino mukaaga tuwera 18 tuli ku mulembe Omutebi olwali tuli ebika 56 byawera bitya era wakakasadde nti bonna Baganda kakati olwaliro Mayiga njagala atwanukula ekibuuzo kino mu mpola na psychology mutono ompulira bulungi Oweekitiibwa Kabaka waffe gwe tulabirako ebiseera bisinga mu bikolwa empisa ng'oggyeko Katikkiro n'ennono yennyini yagikyusa ebintu mubitegeera olwaleero tulina Abalange n'Abambejja nga bazaaliddwa mu Bannalwanda tugenda kubatta awo Gashumba okukayena asinzidde ku ssenteyo yennyini ali ku bukojja bw'alwanirira kubanga Obwakabaka bwe bumuleze in brief Gashumba ali ku webale nnyo afaanaganye n'abo abajja n'ekintu ffe abaakijje n'abasigadde kuba naawe Katikkiro Mayiga ekika ky'omutima mwova tekibangako kinnansanga mu Bwakabaka bw'e Buganda lwaki tokyogerako yes bw'obuuza ku Gashumba nti Munnalwanda Kabaka abaazukulu abaana baatuwadde Abalangira n'Abambejja omanyi lwaki Oweekitiibwa Jjonjo tagenda kusikira ntebe y'Obwakabaka era tebalibwa kubanga mamwe talina muziro Mbwakabaka Buganda mbika 15 Kabaka yeddira muziro gwannyina Obwakabaka Buganda bwetooloole mu saaka eyo kaakati oli aggyibwawo mu kawaayiro kaakati ate gwe oli ku Gashumba nga tulinamu n'abo balina omusaayi gwa Gashumba ng'ate Balangira ng'era Bambejja tugenda sooka kubatta tugenda kukola tutya bw'abanga akyabuusabuusa ekyo Gashumba Munyarwanda adde yatunulye biography ya Ssekabaka Kimera yajja atya akyetegereza saagala landuke bulanduse n'abo abagamba nti baagala okukuba kino kubanga Gashumba Munnalwanda nti atalina moral authority kaakati olwayo moral authority watagirina lwaki mubaba basonda temugamba nti bannaye tuyita ku ttafaali lino n'okusonda kwalo naye kigwanidde kwabo Baganda bokka ng'oli bwe yawandika mu nnyukuta oyo ayeeteeseteese asituka ajja atuuse okweteekateekaako naye ate ayeeteeseteese wakuluddaani okujja mu Kereziya okusaba kiba kitegeeza buli aliwo yeeteeseteese okukola ki okujja naye yali akyawudde kwoyo ayeeteeseteese mu kuwaayo naye ettofaali tobasosolangako era babadde bawaayo n'amakanzu nga bagamba n'Obwakabaka nga butegeera babuwa ekitiibwa n'Obuganda babutegera kuba mwakudde n'empisa agimanyi yagikunyonyola bulungi kubanga ayagala Obwakabaka bumuleze nga Gashumba likewise ng'Obwakabaka bwalira mu 7 ne bumuwe n'okwerwanako ne buga nti tukuwadde bwate mutegeera nti Munnalwanda bwate bumumanyi lwaki tuyogera ku ekyo ate ye kenyini tonnavaayo nga ye kenyini gwe twalera nga mu 7 yabulire tuga nti twalina buyinza tokyogedde kate Gashumba gw'ogamba n'abo abakukkirizamu nti ate Gashumba Munnalwanda tateekeddwa kwogera ku Bwakabaka bw'e Buganda omanyi bwe yeezimbe tukawo weeri tulina ekika ky'omutima ky'abente ekyo genda kijja mu ndagaano z'Obwakabaka bw'e Buganda mulimu Bahoro Basongola Bannalwanda Kirikiye obwo bayita Obwakabaka bw'e Buganda kyennabaga tudde ku dialogue tuddemu tutuule Genesis lwaki tuuse ku bino ensobi tuleke kugibikkako nsobi nga tugamba nti aboogedde ku nsobi z'Amayiga ate twanukula kugamba nti tuyisizza mu kitiibwa ky'Obwakatikkiro gwe mwambula entebe eyo tubuuze nti ensobi mu spirit kimu yajjiro zikola ffe ekitulemesa ng'Abaganda nga twogera ku nsobi ate tuyita ababi ye yajjira mu spirit kyokkola ensobi ezo ezoogerwako nga yatera zaalumye nze mbage mu mpa obuyinza n'ebbaluwa nga yabuwandiika nze mu mpa obukakasibwa nti nnoonyeze ku Mayiga bye nnoonyeza mbyambaza Obuganda ekyomusango okuwoza kyo takifaako bwe kiba nga teebeeyo bbaluwa yasobola okusinziira ku ekyo yawawaabira ebigambo kwebyo byensinzidde okwogera tubbinkanira naye akkirize mu bino bwe muwangula ng'asasula Obuganda ebyo byonna byawannaanyiza n'atwala so oli mative ne confidence ogirina nti bwino omulina yenna osobola okuchallenginga Katikkiro ekindesezza ekyo kiki musaba busabi mu bwetoowaze kino si kiragiro eri Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga addeyo era atte ku kigere addemu emabega ontegeera bulungi Oweekitiibwa Ssekiboobo bwe yali ategeeza Ssekabaka yamugamba ebigambo bino nti mukama wange okusesetula omuliro okuva mu kyoto tekitegeeza kuzikiza muliro wano wontadde okunzija kubanga ali wesaza lyene Kyaggwe erinnya mwerabidde oyo bwamuyita w'Ekyaggwe erinnya liŋŋenzeeko ne bamukyusa ne bamuzza mu bwa Ssekibwa weno obweno mu Baluuli
naye nga mbudde bwokussa ebululi kubanga kujerega ogenda mu balogo bali awo tebategerekeka olwaliro kukeera nkyo kugaa nti obwa minisita bakuwadde bwekkalamu ojjanga osinzire mu bwakabaka bwe Buganda mu budde buli abatamalina kwambala oba nfuna bulungi naye demotion ebadde tenza abadde mu kyaddondo kati oli yamugaa nti Ssaabasajja Kabaka okusasetula ekisike mu muliro tekitegeeza kuzekeza muki muliro neeno gyonzijja okunzijja eri okunteeka eno tujja kusobola okutambula n'obuweereza naye tiyamala yona kaseera kuba tejyalina myezi 3 ne bamutuusa Ssekiboobo ne bamukyusa ne bamugja mu Bwakimbugu obamufuna bulungi nakino sekaani Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga okusesetula ekigere kino oddako siteepu emu emabega tekigenda kutegeeza Baganda dde Obwakabaka nti oli mu ssero kigenda kwongera credit kuba ozikiriza bino naye kkiriza gaana ensobi weezi tuzirongoose bayibuli yatusomera ebigambo bino ebibi byo ne bwe bitwakadde nga bendere myufu mu bbanga ompulya bulungi biritukuzibwa ng'omuzira olw'obutuukirivu n'okwemera Mayiga ne bwoba obadde mubi ne weetonda n'okuzzaako ekigere emabega kiraga obutuukirivu mu ggwe ne bwobanga ebibyo tukoze ng'Abaganda n'Obwakabaka abamu bye batategeera era bye tabatamanyi n'omala ovaamu statement oba n'okola ekiwandiiko n'olaga n'oddako emabega ebibi byo biba bimaze okutukuzibwa ng'omuzira criticisms oba ngeri Obwakatikkiro oba ofiise yo bano n'Obwakabaka of course oba Obuganda gye bulina okukwatamu ensonga ya criticisms oba omuntu okuvaayo n'ayogera ku nsonga abazze baogera ebintu bwe biti nga ba Frank Gashumba Batamala Mirundi n'abalala nga nawe mwetwalidde muzze muyitibwa nti muvoola Obuganda Obwakabaka nti temubwagaliza nti muli balabe ba Buganda nnamba emu olowooza criticisms zineeno one ziraga ki ate era zirina kukwatibwa zitya era lwaki mu branding bw'okubeera abalabe b'Obuganda abatuuliriza njagala okubategeeza ebigambo bino nti Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga Mukatoliki waawo naye njagala ye kennyini y'abaatuwa ebbaluwa n'okwanukula kw'ekibuuzo ky'ombuuzizza abatta Yesu baagoberera ki ekyo kituyinza okukakasa nti kyakomereza Yesu okuggyako obujja ye bw'aba alinayo ensonga eyo yonna asobola ogituwandiikira n'agitutegeeza kubanga bwe batta Yesu tekyategeeza nti ensala yakoma n'obujja bwakoma obenge na bino bisobola okubaawo naye ng'ebigambo ebibagambibwa bituufu era nga mazima biriko obujulizi nga Kristo bw'ajja n'ebigambo n'atutegeeza nti nze kkobo nze mazima n'ekira yagamba ki nze bulamu naye tekyamuganyisa mumukomereza naye ebigambo byogera si bye byali ebibi baali bakyawa bikyawe nabana abali emmengo bw'oyogera ku kituufu bakukyayira mu ango yeki yemu naye tekitegeeza nti ebigambo byetwogera tebiriko obujulizi buba bubwagala babutubuuza teri kwabo yansomesa abali mmengo ani yaŋŋamba nti yagala Obuganda kubali mmengo era nawangalako nani kwabo ebitabo byensomyo si byammwe Oweekitiibwa Naddu wabadde nga nsomesa taŋŋambangako nti byenkuwadde bikwate nga bikoki abadde nga ŋŋamba bikuwadde naye kozesanga magezi mwabo sirabangako kuba bakudde mu nju ya Haji Naddu sibalabangako nakino ekikolebwa bwekityo bwe kifaanagana nzijukira bulungi Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga nga tannaba kufuuka Katikkiro be baaluka olukwe supa lukwe era alumanya era alutegeera buki Haji bwe baali abukote mu kunoonya kalulu ka nsambu bwe baategeeza ono yagamba nze gondi yayitanga wakalowooza akatono ku CBS oyo eringa aweereza amawulire erinnya eriŋŋenzeeko ye yasoma amawulire ago n'ategeeza Obuganda ng'ayise ku CBS nti Oweekitiibwa Naddu yategeezezza Obuganda nti bwe mutalonda nsambo Obwakabaka bugenda kuvaawo ndayira mu linnya lya Katonda Haji yasanyalala n'abuuza nti abali Mmengo bapimamu biki bagenda okufunira ku mpewo ddala bapimamu ddala bapima ebika bye bapima ne balyoka batattana akalulu ke yali anoonyeza ekigambo ne kitambula nga kigazi naye ng'abali Mmengo bakimanyi nga ne Mayiga yali mwali mu baabikola ebyo nga tanafuuka Katikkiro naye yali agenderera ki kubanga wabangawo oluvoovoomu olwo mu bateeberezebwa okufuuka bakatikkiro ekyokubiri ku kyo
gwe moyo gwe mbagambe nti babadde mu DP abwe erije bali ebigendwa sibya kuuma bwakabaka buno bwe balimu ebigendwa bya byakubanga batembeteddwa bwakabaka batuuke kufuna entebe eriwa eno kakati owekitiibwa Honorable Naluya bagamba nti kwabo bonna abali Emmengo saagala yenna avaamu statement njagala katambika keneeyogeredde ke kabakawo obujulizi baabula obujulizi bwe baleeta naye kyayita ku CBS eyakabaka kakati ng'ate abali Emmengo be bali abannannyini bwakabaka oba abakopi oba nfuna bulungi naye yabaga nti mazima ddala ndayira nze naddole sijja bagattika kitole nja kukuba ssekinnomu kuba ensobi zammwe nzimanyi yazitegeera nze njogera bino nga taziŋŋambye banyanukule soogera bino nti mbalinako nge ya bujja nga gye bateeka ku Kristo mbalinako enge ey'obujja kubanga bimukola temubitegeera naye olwokuba nti bayibuli yatusomera dda nga Kristo yategeeza nti mbasonyiwe kubanga bakola tebabitegeera kwa bangi bazze bakikubuuza buzibu ki bw'olina ku administration eriwo obusibu bwa buweereza kubanga si bwe butuufu era nga tebutuukiridde mu Katikkiro olw'ebigendererwa byabwe mwalimba Ssaabasajja Kabaka mumussa bupiriton obutatadde n'abanga yakwebaka n'atuuka aba yakagolokoka ne mumuzzaako wensabira Ssaabasajja Kabaka akkirize teri amuyisa Mukama n'obulumi bwe tulina ng'Abaganda bungi agezeko tunuulira obusungu obwo Kristo bwe bamutegeeza nti Laazaalo mufu yabuuza nti Laazaalo talina bakufa yamutegeeza ebigambo bino nti omwo Laazaalo golokoka otambula na kino kyenjagala Ssaabasajja akkirize agolokose obwakabaka bwe Buganda n'Obuganda butambule abugolokose naye bano balina ebigendo bye batakugamba era batabakunnyonnyola Mayiga abadde mu bwakabaka bwe Buganda n'akitegeerako nti yabadde muweereza abadde Katikkiro era kakyali Katikkiro mu ebyo Oweekitiibwa Pulezidenti bye yaddiza obwakabaka bwe Buganda tabyogeranga nako mu kubyagala biveeyo so si bino ebyapa bye bakazza byabaddeko mu 2004 yatuwa ebikwatagana ku bintu bino n'atuwa amasomero ago gonna agali mu jurisdiction y'obwakabaka bwe Buganda okuva ku Nassali mpaka University n'agamba tujjemu Makerere University yokka emu yokka amasomero n'agazza obwakabaka bwe Buganda busalewo n'atuwa Twankalo ne Federals ezo nezimu bwakabaka bwe Buganda okujjako main roads ng'oggyeko ekkubo eritamu nga lidde Gulu Road eno lituliko eryafu n'alijjamu ne tujjamu amakubo agaga nti livano ligati ku nsalo egatuna n'ajjamu erisala ensalo okutuuka e Busia n'agamba ago gasigale mu central government n'ekibuga Kampala naye byonna ebivukadde mu Mmengo byonna mbirizizza Emmengo ebirabire mpulira bulungi n'atugamba kalica yonna gisitudde agizizza obwakabaka bugirabirire ministry enamba yagikwata bukolokolo n'agituwa mpulira bulungi n'akwata amalwaliro gonna agali ku Health Center 1 mpaka ku hospital n'ajjamu ly'emulago n'agamba ebyo byonna mbizizza Mmengo yebe bitandika bikola ki okubirabira element yasigalawo yali obwakatikkiro bugenda kulondebwa butya libasalo tujja kudde ku nkola eyaliwo mu mbeera eri enkadde kabaka n'olukiiko lwe mu masaza 20 mwabangamu bakatikkiro abamemba ba paalamenti nga bavaamu 10 buli saza lyawezanga abantu bameka nga be bakiika Emmengo mu bantu abo 10 abali mu lubiri olwo baatuulanga kabaka ne bamulondera amannya 15 ku 10 ne bagamuweereza yasalewo mu mannya ago aweereza amannya ameka mu lukiiko lulonde katikkiro kwe kutegeeza President kye tugenda kizza Ssaabasajja tuule naye tulabe ko President n'ategeeza agenda nti wane wange mbwa President bwendi bampa ba member cabinet ministers 10 ameka abiri n'amutegeeza nti mbwakabaka bwe Buganda babanga 14 n'amugana bomba baddiza Ssaabasajja alonga ba minister aba cabinet abatula mu lukiiko abo 10 bameka 14 ompulira bulungi agenda binasukwe biwandikibwa n'abitwalira Ssaabasajja Kabaka n'amubuuza ebigambo nti abaye bulijjo bentu mu okuteesa bo bagenda kuteesa ki gw'olunaku olwomu namugamba nti Ssaabasajja Kabaka olugendo lw'Uganda olukugamba bwambwa wabagira amaddu ga Mukama we n'agaga gakola ki ababali wano balina ekigendererwa kyabwe eky'omunda ekitali bwa kabaka naye agenda okukitulamu bwakibikula bwati ng'ekikye tekiyitawo n'ekikyakittiramu era ekifaananyi kyebeekuba ne pulezidenti yakiwooyo ng'omujulizi waabo ye Major Ndiwana bwe bali naye Kalamojja onfuna bulungi ebyo bwe bwaddizibwa ne biweebwa Emmengo Ssaabasajja yayita olukiiko lw'abantu 16
benzijukirako be bano mwalimu owekitiibwa Nadduli Kibale gyali atula ku oluguudo luliko olwa Kansanga waali awo Nadduli Kibale yali mu lukiiko Mahabuba Semakalu yali mwali mu kiiko so kati mugenzi Kabaka lwe yayita n'ayita owekitiibwa Ssaabalangira yali mwali mu lukiiko olwo ne maama w'amaanyi lwagundi waliwo Makubuya Mrs Makubuya mwali olwaliro lwoyo ali Emmengo mu lukiiko Kabaka yamuyita lwaki teboogera ku bintu ebyo tudde ku Genesis Museveni bye yatuddiza obuyinza bwa Kabaka bukomewo nga tusobola okujja Kabaka mu kugulawo ebivvulu byokka eyo resolution gye tuba tuddayo tubanje ti president biwatuwa tuwandika kubanga abiteekako ebbaluwa n'agisayininga nti mbizizza ki Emmengo abo baadye kadde kabuzesi Ssaabasajja Kabaka bwe tuliba tutuuse ludda luli tujja kubyeta byonna tubikuddiza mulundi gutya ani yakugamba nti Yerusaalemi bagizimbira olunaku lumu bwe twali tugenda baatuwandikira bbaluwa kinga Obote atujjawo era baakuwa bbaluwa kyabalwa nti tujja kubizzaawo mulundi gutya naye ebikomyewo mu bigere byabyo mpola mpola ebbaluwa eyo Ssaabasajja wensabira mubwetoowaze ddamu oyanukule president omugane nti bino tubikkiriza tuzzeewo olukiiko lulondebwe zino embojja nizijja kuba zigwera mu lukiiko tezaalifulumye bweru kyovula nti abali mu lukiiko baasirika kubanga balondwanga loyoono bonna balina kuba ku mugongo gwe naye singa olwaliro bajjanga buli omu yajjasa kinnoomu ani bwagenda okufuga era afukamize kuba tebaba babe baba bakopi fe twabasindikayo na wano nno mbina ebiriwo takukigere nkuwaddewo okutandikira nti ebyatuddizibwa weebiri ebigambo ebisembayo mu episode ye njagala okutegeeza bannabuganda bannange nti ebigambo bino byategezebwa esati mazima ddala yateresebwa ebingi era alibuuzibwa bingi tokowa kubuuza ate tokyawa kumanya kkiriza obagaana twewa bwimagezi nankizo obwakabaka bwaffe n'obuganda busobole okutambulira waki awamu tonyiiga nze siri munyiiga naye kitange yakintegeeza nti wonna byabufuzi tanyiiga lugenderezo Kristo yatugamba mu Bayibuli mwekuume nga njiba obutagwanga ku busungu bwammwe kubanga kabonero kabukafiira kabutakkiriza kati nze sinza keera nkyana nanyize lugenderezo wabula tekiŋŋaana mu ssaawa eyo gye nnyigiddewo kubaako kyempisaawo ekyo naye kivaako obuganda bwe butu bwe buli nja kubasiba mukkirize owekitiibwa Katikkiro Mayiga nsaba takukigere Katonda bampeera omukisa butereevu ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli ab'e Nakaseke North baluubirira okukiikirira mu kalulu kaabona omwaka 2021 kati nno kyeyongedde okukakasibwa nti Justice Byabakama yatutegeeza nti tewali nteekateeka yonna yakwongezayo kalulu yakyakkiriza n'akakiiko ke balina kapasite ate era n'amaanyi bagalina tebalina ensonga yonna gye batuwa nti akawuta kajja kubeerayo so Nakaseke North ndooza mujja kubeera nga obubaka mu butwala okwongera omuntu ono musindika abakiikirire ababaddeko ku mukutu Uganda ey'enkya mbebaliza ddala ate era n'okwongera okubeera nga mugoberera program zonna ze tubateerayo ku mukutu guno gwennyini eno mutufudde ab'enkizo okulaba nga amawulire ag'essanyu ge nafunye weekend we are one of the influencers actually list yaba influencers mu nsi yonna of course mu Uganda tukwata ekifo kya is it nkaga I think ija kubeera nga afuna the full statistics naye nga mu nsi yonna tuli mu kifo kya mitwalo 21 abantu ezimu channels ezinfluencing I think kyamaanyi nnyo okubeebaza nti kuba mmwe abanfudde kyendi okubeera nga ensi yonna at least recognizinga nti Uganda ey'enkya teri obubeezi mu bigambo wabula eyinza okubeera nga weeri mu bikolwa saako n'ebigambo atakumira mpeera abankuumire tujja kukwatagana ate olundi Ssaabasajja Kabaka wangaala Uganda ey'enkya